Abakungu okuva Minisitule y'ebyobulamu batunudde ebikalu mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa kulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Kino kiddiridde akakiiko okulagira abakungu bano okuzza ensimbi eziwera ddala akawumbi kamu n'obukadde 800 ezaali ez'okuddaabiriza amalwaliro mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abakungu bano nga bakulembeddwamu omuwandiisi waabwe w'enkalakkalira Asuman Lukwago babuuziddwa kajjajijaji w'ebibuuzo ku ngeri gye basasaanyaamu ensimbi ezaabaweebwa nga mpaawo kye baddamu. The Ministry of Health. Since we came, I'm sorry to say this, my good friend Dr. Lukwago, whenever he raises a query, he says, I need to call this one is in Harvard. Some time back, you sent for the current minister, who was who? Director General. So many things are happening, Madam Chairperson. And we have always been sitting before we begin this meeting. I'm raising a procedural matter, whether we could send back these people. We have another in-house, particularly for health, and our clerk writes to the PS, bringing all the necessities and the human beings that are answerable for all the questions. We get health once, otherwise we are going to fail to get a good report out of them. Akakiiko kabatadde ku nninga okunnyonnyola ensonga lwaki baalwawo okuwaayo ebitabo byabwe eby'embalirira eri omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Written on 26 November 2014. Is it that they are not available to the auditors? And when you talk about the status, that would mean that by now there is no date. It's now 2 years down the road. And it was a query here, and people said we are going to write to them. Did you write to them after, or you had written to them before? Ababaka bategeezezza ng'emivuyo egiri mu Minisitule y'ebyobulamu bwe gyetaaga okusalira amagezi era abalagidde abakungu bano okukomyawo ensimbi ezo zonna ezaabulankanyizibwa. Abantu bano aba health bakwata ssente ziri I think 1.8 billion ne baza advancing ku accounts z'abakozi, naye bakugamba bo bebawa sente tebaza accountingiranga ne babawandikira amabaluwa baze sente 214. Kati olwaliro tuli 216 ku 1.8 billion bakazaako miliyoni 23. Kyetulaba nze kyendabye ekisingira ddala obuzibu, bannaffe bano baddayo ne bafuna balina ba experts abamanyi bawandikira amabaluwa agajje tulimba nti twakola kino naye nga tikiriiyo. Era kyovudde olaba nti chairperson azudde naffe nyina kiraze nga amabaluwa agamu galinako erinnya ly'omuntu omu. Kola gye tulabye Ministry ey'obulamu tinnuŋŋamu si nnungi, so tulowooza nti no abantu abakirimu bamanyidde nnyo okulimba. Ebintu bye tubadde tubabuuza ebisinga babadde baddamu mu bulimba. Ssente za Global Fund tugenda kuteekayo amanya g'abantu abatasasudde ssente, kubanga wali abagambye nti bagenze mu kooti, wali abamu basasuddeko naye waliwo abatanaba kusasula. Era ekyo nakyo tujja kukiteeka mu ripooti yaffe, kubanga essente z'abantu gavumenti yagenda n'aggyayo ssente ez'omuwi wa musolo n'asasula Global Fund olw'ebizibu bye twafuna. Kaakati essente ezo ze bajja twetaaga ziddizibweyo. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.